All right, ladies and gentlemen. Our TV presents Firewall Frames. Yes, tugenda kutandikira tutakomera olunaku lw'eggulo ka sinema kaffe kano ke tuyita Hysteria the Heartbreak. Ne bagamba nti Firewall Films ekutuusaako muhumuza Christine. Era ne bagamba nti JUMA KABOTOONGO naye agenda beera mu kasinema kano akatandise essaawa eno. Takia Nakaziba Tomusubwa akuzanyira nga Jessica Kayondo Ibrahim Koja twamubatiza Adrian mu kasinema kana akatandise. Mutoni Afwa naye Tomusubwa mu kafilimu akatandise. Alani Kalemeera omulenzi ono ajja kikuba. Desire Nalumansi naye Tomusubwa oyo musawo anti omulengera. Harriet Nachembe Tomusubwa atuzanyira nga Jamila. Mwebe Joseph naye ogenda mulaba mu kasinema kana akatandise. Aisha Nakabuye agenda kubeera mu ka Hysteria the Heartbreak one ku our TV yugi. Kaji bukimu kigenda kugwa mu mangu. Mama yatambula n'agenda. Omukulu yasigala wano. Omukulu ono abalaka ki? Serajja okwota ojja mu maka ga musajja yafa. Omuzimu gujja okukuba kibooko. Tuddewo akasawuli eno. Kashigaji. Rich. Bamwita Rich. Richard Rich. Richard yali asabiriza. Richard yali asabiriza. Ng'omuwala nga ngumiikiriza nze ndi muwala munnaddiini. Lwaki oyagala okuntuuza mu mbuga ya sitaani? N'amugamba nti obudde bw'eggendekawo jjogolo bukyali. Namugamba ngumiikiriza mu kinunemu. Namugamba ndi mukyala munnaddiini. Lwaki ontunuza mu mbuga ya sitaani? Richard omwana lwaki ontunuza mu mbuga ya sitaani? Richard yali musajja nga yayagala kubisaawo bibye. Richard yagala kuzaala. Omwana gwagala okuzaala amugamba twagasoka agenda mu bazadde. Yamugamba nti ebyogumiikiriza okufumbirwa ng'ogenze mu bufumbo obutukuvu byadda. Segedde. Yamugamba nti anze tombuulira ebyo. Ennaku zino tumala kkebera okufumba okugenda okufumba. Namugamba kansonga ngende nkucekinge jja kugyewa mu oluvannyuma. Yamugamba nti oba tokikola embuulira salawo kimu oba tunaagenda tetugende. Richard tagumiikiriza Rich. Mwana muwala yasoberwa. Mwana muwala yagala omulenzi. Omulenzi yamugamba nsaakubuuza ng'obutuse matama bw'oba tokikola endeka. Yamugamba ekyozi kibadde kibi. Neesiba obudde obutuufu. Ngumiikiriza. N'ekiralo kyabeera mu bazadde n'ekyabeera mu bazadde ogenda kuntwala wa? Kigenda wulika kitya? Tukyagenda mu maaso ne kasinema kano ke bayita Hysteria the Heartbreak okuva wano ku our TV yugi tujja kateekangayo mujja kalaba nkajja banyumiranga. Yamugamba nti nno kinaleka kya bazadde bange ekyokgenda mu bufumbo obutali butukuvu. Bannaye obufumbo obutukuvu butuufu. Tudda ewa Jamila. Jamila alinga ennumba kajja kuzannya akantu kano. True character. Era atudde eno era bannaye okubeera omugagga. Twa maama ajja mpola mpola. Maama tabitegeera. Maama abaana bamusobedde. Maama yagala kubeerako mu mukwano. Naye abaana bamugamba maama tujja kwagalira n'omusajja. Bannaye ki ekigenda mu maaso? Abaana basobeddwa. Maama asobeddwa. Abaana tebaagala musajja ajje wano. Maama yayagala omusajja we. Yabagamba nti jja mukimanyi nti muli bakazi bakulu. Agamba Jamila. N'amugamba ng'otaddeko embeera embi. Awulira gw'ayagala. Ekyamazima love doesn't ask why. N'amugamba gwe neetaaga mu bulamu. N'amugamba omwami gwe muyisamu amaaso. Gwe njagala gwe mu naye. Nagamba yawulira gw'ayagala oba ki oba ki. Siketi. N'amugamba lwaki mwesiza buko bubi. Simanyi nti bwe nabakuza. Yababuuza. N'amugamba mutyaga bogere ku kyampisa. N'amugamba nti onalika boyfriend wano wasobbe buuzaako kituufu. Mama yaso n'abagamba nene we yandibabuuzizza tebandikoze eki tebandikiriza. Yakakyomera n'agamba tagala kumumanyira.
Yamubuuza nti osuubira ofuna maama wo omulala? N'agamba njagala kutegeeza nze nkuzaala. N'agamba nti musi musobola kufuna munyammwe mulala. Maama yabuulirira abaana n'agamba mumbaleemu ku magezi, mumbaleemu ku kitiibwa. Naye nga kituufu maama okuleeta omusajja mu maka? Naye nno kati bwana Rich yagamba omwana muwala nti bw'oba ofunye olubuto nze nsobola ofuna ssente ezikulabirira. N'amugamba nti tagala munyumiza bya kyaki, tagala munyumiza kintu kyonna, ye ayagala kgenda kawojjogolo. N'amugamba nti ate oba olowooza bya lubuto ekyo tekiriimu. Embuto baazisalira dda amagezi, waliwo measures ezisobola oziwangula. Naye omusajja atunuza omwana mu mbuga za sitaani. Namugamba tukyali mu bazadde, tugumiikirize, tukwatemu mpola. Yagamba abantu bagenda balaba batya ku kyalo, bagenda balaba nga kisekererwa, tukyagenda mu maaso ne ka sinema. Yamugamba nti nno tagenda si bwe budde obutuufu okukola ki, okugenda mu guno omukwano. Nagamba bagumiikirize ekiseera ekituufu bagende mu laavu. Kakati bwana gundi ono yali agyeyita n'agamba mwana muwala nti kati bw'oba osoma by'osoma okuyita, by'osoma okufuna ewaffe tuli bagagga, tukyagenda mu maaso. Yamugamba nti oba tusobola kugenda kawojjogolo, oba tosobola kwekwasaganya, nvaako. Mbuulira ogenda kikola togenda kikola. Omwana ono mutuufu. Yamugamba nti Richard ngumiikirizaamu, sigenda kukyawa ate tugenda kikola, naye mpaamu obudde. Richard nkwagala. Ntegedde. Ne bano abaana bali ku maama, ne maama ali ku bana. Kati kamugamba zino ensonga si za kutezaziza, zino ensonga ffenna tuli bantu bakulu. Maama yajjula, maama lawo omwana amusizaamu amaaso, n'omwana yajjula. Biggweerawa. Maama yagamba mwana ono Jamila, yamugamba gwe mbadde neesiga, nga mmanyi gwe nsobola okwesigamako. Kati wemba nina feeling ennene zino, lwaki ondekawo? Yamugamba nti munaye mbadde nzogerako ne sitakakane, mbeere n'ekibeebi kyange kikabukusi, kati nno simanyi kabukusi ayagala ki wano. Yagamba nti maama yali asindika ono ewa Jessica n'amugamba nga Jessica munyiivu, ate nze ndi munyiivu nnyo. Kati tudda mu ntebe, Jessica zze. Kati Jessica yatandikirawo okutiizinga. Kyokadde Jessica atandise fujjo, kyokka gwatiizinga kabukusi. Laba. Yamugamba era okumukyokooza, kyana gwe wakyokooza kabukusi. Kyana kumugamba oba bigato bye biwunya, oba gwawunya, kati kalinga akamwetega. Neewa n'abaana. Kangana ulya, nga muwala. Atandise. Yatandika, mpozi gwani. Jessica ono tagenda kwetega musajja wa mami. Kati yamugamba nti alina omwana gwe bajjukira, bali bamuyita Jessica. Kati omukazi wakubuulira erinnya kitegeeza waliwo koode awo. Nti waliwo omuwala eyali nga bamuyita Jessica, nti abagulyanga ebyokulya ku ssomero. Nti kati bulolo erinnya Jessica amujjukiza mukwano gwe yamuguliranga ebyokulya. Kati yabuuza maama. Omusajja yabuuza maama alwa, Jessica yamubuuza yamutereka. Kati ki ekigenda mu maaso wano? Ate ndanga Jessica yeetega. Omukulu yamugamba bakimuyisiza bubi. Yamugamba ize. Naye kakati nga ndaba nga tudi ono omwana eringa eyeetega omukulu. Mami yamugamba ayinza oba ali bize. Kati n'amugamba yeetegeko mu bigere bye. Akitegeera. Kati bwana gundi yagamba nti yeetegeko mu bigere amutumeko akyasiga nsigo. Yamugamba yessaawo ku bigere.
Bwana Kabootongo atandise kati atasabye akana painkiller kamireko mu mutwe gukaluma kati nakatandise kati omukazi atandika okusekereza oba muyina kakati ono Jessica ono Jamila yagamba mami nti omusajja azze kubba Bobby. Yamugamba omusajja muto, omusajja azze kubba, omusajja kimulese wano okubba, tewali kintu kina kirese musajja wano. Mami yakirowoozaamu n'agamba ono muninga tubadde ffenna nga nziba atya. Bannaye ebintu bino bibeerayo mu maka. Bw'oba tunalaba ku firimu owakana naye nga bibeerayo, tukyagenda mu maaso ne history of the heartbreak kati katandise. Mami yaleese omusajja ng'amanyi agenda funa ssanyu, kyokka mami bimusobedde busobezi kati agamba nkole ntya. Omusajja we amwagala n'abaana bamufuukidde akayinja mu ngatto. Tukyagenda mu maaso ne kano ka sinema, tosaanye kukasuba okuva wano ku Our TV buli lunaku oba tuyisawo lunaku mune tukateekayo, naye ky'oba omanya tugenda kalaba. Kajja tunyumira nnyo, kagenda kubeera kanyovu nnyo okuva mu Firewall Films. Omukyala bambi abirowoozaamu nga naye bw'omanyi byamusukkako, amaanyi g'omukwano gasukka, kyamusukkako n'ayagala okukaaba n'agamba ye kati nkole ntya. Katudde eno Jessica alina kabukusi amugamba talina kyamwagaza, yandibadde amwesonyiwa naye kati atamwagala lwaki atula kumpi naye. Segedde lwaki atula kumpi naye, segedde ne abaana bannaye levo omugagga wamugagga kakati yamugamba nti wetegereza ekifo kino ndikifaanana eddwaliro, n'amugamba nti fuluma ogenonye eddagala, n'amulangira n'amugamba obulwaliro bw'eno si bwe bwalayisinga eri wammwe mu Katanga. Naye ffe waffe kanaba mu Katooga amalwaliro g'amaanyi. Tulinamu Doctors Corner, tulinamu amalwaliro mangi, tulinamu Care Clinic, ekanaba nno waakabi n'amalwaliro amalala mangi. Tukyagenda mu maaso. Kati yamugamba nti oba tonfuddeeko mami ajja kunsaavinga. Omwana yakkaatiriza nti bwana kkoobwa sikwagala era wondaba nga nze mu ddiiro liveemu, era yamugamba nti wamusanga mu lukuubo kyuka oddeyo nange nzireyo. Omwana ayolesa obukyayi yamugamba sikwagala, siri kwagala. Kati bwana kkuubwa yabitunuulira naye nga alina kye yazze okubala yasigala mugumu. Part 3 aweekomye Lubega Juma Stewart bye batuzannyidde. Amannya gaaga omujja geesomera. Mwebale nnyo okulaba akasinema kaffe kano ke bayita Hysteria of the Heartbreak. Big Werawa tusinkane kapati akaddako.